Yes, mwena batuuliza mwebale kujjana ku mukutu gwammwe Celebrate Uganda kitokotanga si kisaanikireko ng'olwaliro ndi Nnyanzi Joel Sengoba. It's celebration time with Celebrate Uganda. Tubulire kyekigenda mu maaso twabadde n'olunaku olwabadde olw'amakulu ennyo nga kika ky'embogo kiina tunyumize twongereyo mu buwanvu awo. Nga babagambye amanya ganze Nnyanzi Sengoba Joel era nga babagambye ku Mbogo Festival 2016 ababogo kyekimu kubika 53 ebya Buganda ebisangibwa ewaffe gye tuva e Uganda era nga ababogo buli mwaka ffe tukuŋŋaana ne tuyita ate buli kika tetulinga abalala. Nze Ronald Domba ndi wano ndi ku mukolo gwa Mbogo tulabirira abantu abazze ku mukolo tubagabula ebyokulya. Kati gwe omukolo okukwataganya ote nagwo? Omukolo nkwataganye nagwo nga nze olw'okuba neddira mamba nga bayise ebika byonna tukuŋŋaane wamu tusanyukire wamu era eyo gye bujja tujja kuzina ne ku mazina amaganda tunyenye eggali benjole nga tusanyukira wamu n'omukulu w'ekika ky'embogo ffenna tuzze tusanyukire wamu kyekituleese wano. Kakati waliwo ne meeting egenda mu maaso era tukyagenda mu maaso era njagala okujjukiza nti omwaka oguwedde ab'embogo baakola ekintu kyekimu era bakizzeemu omwaka guno. Nze ssebo amannya gange nze Kayongo Mutumba neddira Kkobe. Omukolo guno ogwaleero nga bwemutegedde gwategekeddwa Bambogo naye abazze wano ffenna tetuli Bambogo ate ffenna tetuli Baganda. Ku mukolo kwabaddeko n'okulambuza Jjajja Kayiira Mr. Freddy Kasibante nga bamulambuza ngera bamulaga mu ebyo ebintu abantu bye benyigiddemu okukola wano mu Sweden e diaspora ebimu ku byo byabadde ng'ebintu nga bwe mulaba omudaala guno tusazeewo okwolesa biki bye tulina mu Scandinavia. Tulina amatooke, tulina maganjo, tulina akalo, tulina muwogo, lumonde, gonja, kisubi n'ebirongoose ensusu z'abakyala. So temubeere eyo ne mugamba nti ab'Stockholm bali bubi, tetuli bubi bannange, tuli bulungi. Era t-shirt zaffe tuzitunda wakati wa nusu 15 n'ebibiri. Chini mabega. Sebo jjajja n'obuwumbeefu kankusabe ojje oyogereko eri bazzukulu bo badde nsamwe ku bugalo ngajja. nawo kati Jjajja Kayiira nkimanyi nti nze ndi musajja sindi musajja wa Mbogo ndi musajja wa Mamba naye nga nkimanyi nti omulimu gwokola si gwa abantu ba Mbogo bokka naye naffe abalala tukwatira tubuulire obugazi bw'omulimu guno. Nze omukubiriza w'olukiiko lw'abataka abakulu b'ebika mu Uganda nga ebika 52 era mu bika 52 wano e Sweden sikanye abakulembeze ab'ebika 23 nga n'ekyange ekyab'Embogo kya 24. Omulimu gwange kwe kulaba nti mbakubiriza n'okukunga abazzukulu okubeera nga bakolera wamu ne bajjajjaabwe nga bakulaakulanya ebika byabwe nga babisitula okuva ku mbeera gye birimu okudda ku mutindo omulala. Okubawa amawulire agavudde ewa Ssaabasajja Kabaka biki ebigenda mu maaso nga okukuza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka nga tujjukira emyaka 23 kasookedde nga Ssaabasajja Kabaka atula ku Namulondo. Era n'okubajjukiza nti mu kiseera kino kye tulimu emipiira eri e Buganda buli kika kiri mu kuvuganya okulaba nga kitwala engabo omwaka guno 2016. Ku mukutu gwammwe wano ku Celebrate Uganda ndi Nelson Mugenyi ngera of course Nelson Mugenyi ye ambassador w'Abakabaka bwe Buganda wano matwale gaffe ganaga Scandinavia yonna. Nga kati tugenda mubuuza ebibuuzo nga bye tusooka nabyo tubuulire mukolo kiguno gwe tubaddeko olwaleero. Omukolo gwaffe ogwaleero gwategekeddwa ab'ekika ky'Embogo ababeera mu Sweden. Baasalawo ne bakyaza jjajja waabwe owa Kasolya oyo mukulu w'ekika ky'Embogo Kayiira azze wano olwaleero okukyala. Era gwe mukolo guno gwe tubaddeko olwaleero nga omukulu w'ekika ky'Embogo Jjajja Kayiira oba Omutaka Kayiira ali wano naffe.
olunaku olwaleero. Kati gwe mundabayo omukolo ogulabye otya? Ogulabye nti naffe abali e diaspora wano e Sweden tubyenyigiddemu oba tukunyiizizza tukwasiza busungu? Omukolo gugenze bulungi nnyo era twebaza ab'embogo ate guwadde ekyokulabirako eri abalala abateddira mbogo nabo okwekolamu omulimu ne beekuŋŋaanya ng'ekika oba oliawo nabo okukyaza abakulu b'ebika byabwe wano mu Sweden. Omugenyi omukulu gwe mwalaba ye jjajja waffe omukulu w'ekika bamuyita Jjajja Kayiira omwami Frederick Kasibante owokubiri oyo yakulira ekika kyaffe. Omanye ebika ebirala byo kasita bigamba omukulu w'ekika babeera bamuyise kuba mumanya miggo naye ffe tukuŋŋaanako ne jjajja waffe ntusanyukira wamu. Olumu azze bakuba miggo oba olumu azze bakola kibasanyusaamu. Ebika ebirala byo bwe biyita omukulu w'ekika omanya bagenda bakuba miggo naye embogo ffe okuyita jjajja waffe mumanya kuŋŋaana n'atugabula ne tusanyukira wamu. Bwekike embogo bwetyo ffe bwe tuli. Uganda receives the cup. Uganda receives the trophy. Uganda receives the golden trophy for year 2016. Jjajja ttiimu eyo nga bw'ogiraba nga wagiwadde ttiimu yo Cranes eri eka tugikola ekigenyi. Kyenjogera kye kituufu. Baana bano bonna nga bw'obalaba basambi ba mupiira era gwe gwabaleeta wano. Naye tusuubira nti mu biseera eby'omu maaso bajja kudda bakiikirira eggwanga lyabwe. Naye ng'eno ffe twekolamu omulimu era ekikopo nkugambye ffe tukirina eky'omwaka oguwedde. Na kino n'omwaka guno mutuuse ku final? Baasi kati enkya basamba final. Uganda has received the golden trophy for year 2016. Ndese omuliro ndesendeseze size ndiko n'obumansuka gwe bingi byendabye mu bungi mwembirabidde omuntu gwe weesiganga yatema engwala oyo gwe weesiganga yamenya omutima gwo abantu beekyusa bakirako kala za kannawolovu.